Equals Opportunities Commission Sekanja eyagala parliament yabadde yagala kuba tochi mu misaala gy'ababaka ba parliament okulaba nga oba olyawo mbu waliwo engeri gina inequalities ez'enjawulo nti gina engeri gityobolamu oba abakozi ba gavumenti abalala oba n'emisaala emirala mu ggwanga nga bagamba nti oba olyawo abafuna emisaala mingi owagira ekya Equals Opportunity Commission Sekanja okulaba ng'etunulako mu mbalirira eno oba egende ekola emirimu gyayo. Anti kati equal opportunities olina osooka n'omanya erina kukola mirimu ki. Ekyokubiri abaka ba parliament si bakozi ba gavumenti bakozi b'abantu abantu be baba basindikayo wadde nga sente zibaweebwa za gavumenti kati equal opportunities tokijja erina okukuba ku parliament mu misaala gijja abakozi aba parliament bakiraka babeera mu bukiiko abakozi bonna abo bomanyi aba parliament naye nga si babaka because omubaka parliament okujja mu parliament asindikibwa bantu teyasaba mulimu eri gavumenti teyateekayo mpapula gavumenti nemuwa contract talina contract agina n'abalonzi gyebayita social contract kakati kino kirimu engeri bbiri. Engeri esooka bw'oyagala okutaganjula emisala gy'abaka ba parliament ensi ne bannansi ojja basiikuula emmeeme era kubanga sobokaddemuko bw'oyagala okutinka emisala gy'abaka ba parliament ensi ne bannansi ogera basiikuula emmeeme bagambe tuli ludda wa kubanga equal opportunity yo mu kuwandiika kwayo yali eyagala emisaala n'ensaku abasajja n'abakazi ababaka ba parliament bava ku level kwe baali bwe baba balondera ne bagenda ku level endala ali asula mu kitundu ekitali kya bbeeyi nnyo nga bobimanyi nadde ewalala naye ababaka ba parliament abasinga basula Wakiso n'abekalamoja Wakiso Nansa na Lubaga gye balina ebizimbe Munyonyo awo saidi awo Munyonyo olwa batono wali mbaka parliament asulayo naye oba wewe waggulu naye asula ng'eyo gyensula Lubaga nange waliwo abasulawe Kawempe naye n'ogamba yakiikirira asulayo ddi bamuwalawo enso sulaawo obuzibu obukirimu obulala tayimingi yakyo tugenda mu kalulu gavumenti executive yasooka n'esiiga enziro parliament ekigendererwa egitamya abantu ba bulijjo nti parliament esaasaanya nnyo wabiraba waneeno abantu batandika okwekakasa olwa parliament kati ekifaananyi eri abantu ba bulijjo nti parliament ekyamazima terina mugaso eri Uganda kati ate wekidda ku musaala oguweebwa ababaka kati bw'otandika otaganyula emisaala gy'ababaka ba parliament ogenda siikuula kati abantu ba bulijjo asiiba nga talidde kyaggulo kyamisana kyansana kyaggulo yayimirira ku layini n'amulonda wadde nga omubaka ayinza okuba nga yamuwaayo akasente 2,000 olukumi bino byobadde oyogera mu mbaka abamugobye mu constituency nze ekyo nsooka ne mbuuza contract y'omubaka n'abantu abamusindikayo eri ki bwe banga eri nti yabawa emitwalo 5 ebiri kitundu gye gyasooka n'agenda n'alonda n'akuba ekifaananyi najja ne bamwongera ebiri ekitundu oyo talina tukabirira contract ye yaggwa bwe ba yali esabbuuni nga bamu omuti gwa sabbuuni alinde emyaka gye 5 addemu alonde bulungi kati ebyokuddawo mbu otuvuddemu twakulonda waliya n'ebirala ezo emboozi zijja kujja nga wamusindikayo nga ogenderera ku birowoozo nga talina kyeyakuwa kumulonda kati parliament okuva emyezi egiyise abantu ba bulijjo ne bogenda mu kulonda nogamba ne parliament eveewo bagamba eveewo lwaki esaasaanya nnyo kati equal opportunity bwetandika ogamba nti bannaye mutuwe ku misaala gyammwe mufuna sente mmeka allowance sente mmeka ze mufuna mwe mujja mu lukiiko okuteesa era speaker wa parliament amanyi ge yayogeza ago yali alina protecting abasajja n'abakazi abatula mu kizimbe ekyo anti parliament speaker kyava yayogera parliament budget yayo egijja wali mu parliamentary commission yesalawo engeri omubaka gyagera okufuna allowance sente z'amafuta sente z'ebyentambula sente z'emmere obimanyi nti omubaka ow'ekkalamoja tafuna mafuta gamu n'ensereko wano asula ate nga n'ow'ekkalamoja asula mu Kampala ezo ennaku ennya bazimbalira nti aba asula wano ennaku ze bamubalira genda okuddayo mu constituency ate n'aga amafuta malala
ati kati sebugenyi njalo tunule mu kino parliament ejozira ogiraba nga esiko mugwana executive kati ebibenda byonna ebigendererwa byayo biri nti baagala okutamya abantu ba bulijjo parliament naye Ssaabaweza wa gavumenti yagambye nti mukama wange Equal Opportunities Commission aguno si mulimu gwo ogwo si mulimu gwayo kubanga ababaka ba parliament abasindika ffe gavumenti si ewomba ka parliament omulimu naye kyeŋŋamba nti lwaki bayagala ogikuba mu ttooki kati naye ate n'ekitongole kikireetedde mu kaseera nga kiri mu maaja kyagenda Equal Opportunities yagenda ne human rights tebeyagenda yo tesobola genda kuba eteekebwawo ssemateeka wa Uganda kati ate batulina okuddayo okukwata mu ssemateeka okugjawo ennyingo eteekawo human rights okugjako Equal Opportunity yesobola okugenda kubanga eteekebwawo akiti ya parliament anti kati nawulira speaker ngagamba fe aba bateekawo mu reportinga nawaffe ate kati otandika otya okuriportinga bosi wo ogenda otya bosi ono omugamba bosi kati olaika bosi ofuna omusaala mungi obuzibu obukirimu osooka n'okidda emabega ekigendererwa kyabwe ekyokukanyuga ejjinja mu kisaka okulaba ekivaayo kiri ki oba bakifunye ekigendererwa bakifuna mu sipiika mu lunaku olwo kubanga ye yali teyeeyantamako olwo olunaku yabagamba guno si mulimu gwammwe kati ate nendaba after nga balina lipooti gye balina omuleetera mu parliament teyaliiwo yadedicatinga muntu abeerewo alisivinga lipooti ekiraga nti ono ye mukama wooli yamulaga amaanyi parliament eyo eringa ampu ku kkubo nti ampu webeera ku kkubo tekitegeeza nti accident tebeerewo accident zibeerawo nezibeera ntini kati ebitongole nga Equal Opportunity n'ebirala golowooza Equal Opportunity ye yadde tekimanyi tino terina kusaba nsala gy'ababaka ba parliament ne lwaki yagisabye lojukira lipooti gye yakola ey'engabana y'emirimu yagamba abasinga okufuna emirimu beeri ogwo mulimu gwayo era kyeyayogera kyekituufu gwe walawulira baneno bagamba nti be bagambako abamu western bagamba nti si kyekituufu be basinga omba okuba ba idi twali ku media center nga waliwo ebitongole 6 ba spokesperson b'ebitongole byonna nga bava side emu nyina omwana gwe nakonako ne mugamba naye tusooke tulabe ba spokesperson nga balina Mugimba wa ministry ya education nga waliwo wa ministry ya health ye Emmanuel Ainebyona kati bali awo nga balinga 6 nga bonna bavaawa mukati ekyo kyali kituufu otawanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi awaka ku faamu yo wooteri essomero oba ekifo kyonna we wandyetaaza amazzi SMG Modern Plumbers abasangibwa mu Ndeeba be bakugu abagenda okusembereza amazzi awo woogetaaga tusima enzizi ennyimpi n'empanvu n'okusima borehole nga tweyambisa abakugu n'ebyuma eby'omulembe ssaako n'okukolera sisitimu efukirira ennimiro tutunda zi generator water pump eza buli kika okuli eza sola ez'amasannyalaze fuel engine water pump ssaako n'okuzikuteerayo mu luzzi awamu n'okutunda kalonda yenna akwata ku by'amazzi ku bbeeyi ey'okusuubuza twakuleetedde ebyuma okuli ekikuba sayire ekisa obuwunga n'ekyuma ekikuba emmere y'enkoko bino byonna nga bya buwangaazi SMG Modern Plumber tusangibwa mu Ndeeba okuliraana Shell ne Kalinda Road okumanya ebisingawo tutuukirire ku noti 7 noti 5 2 3 noti 8 ne noti 755 noti 4 noti 234 ne ku website yaffe www.smgmodernplumbers.com. Nze n'abo mu maka gange tunywa Hema Mineral Water. Hema Mineral Water amazzi bwe bulamu era kyekyo kyennyini kye gankolera ge gakuuma abantu b'omu maka gange nga balamu nde ekisinga byonna gakolebwa Hema Beverages Limited. Sasula era wangule ne MTN Momo changu nnyo mu nnaku zino enkulu sasula oba ogula ebintu byonna ng'okozesa MTN Momo oyingira akazanya ka buli wiiki obeera omu ku bannamukisa 5 abagenda okuwangula miliyoni emu buli wiiki gy'okoma okukozesa Momo gy'okoma okutangaza emikisa gyo gy'okuwangula buli wiiki kozesa Momo app oba onyiga *153 okusasula ne Momo beera stede weewala abafere ennamba y'okwekkirizibwa okukubira ng'owangudde eri 07121200 MTN Momo erungamizibwa banka ya Uganda enkulu. Kiseera kyekyo omwezi gwe guno National Prayer Day etuuse mu December ku kisaawe ky'oli Kampala olukuŋŋaana lw'eggwanga lyonna olw'okusaba tusiibula 2024 nga tuyingira 2025 tusimbula kumenya na kusimba Yeremiya 10 ababuulizi ntoko nga
apostle Dr. Michael Kimuli, Pastor Samuel Kasanka, Dr. Michael